Ekibiina ki NUP oyinza okugamba nti kyerisiza enkuuli mu kulonda kw'abakansala abakiika ku lukiiko lwa KCCA okwaliwo ku Lwokuna lwa ssabbiiti eno. Kyokka wabaddewo akanyoola bica nga bannakibiina ki NUP bawakanya ebimu ku ebyo ebyabadde bisomwa ku kifo kya kansala wa Nakawa East, nga kino kibadde kivuganyizibwako Doreen Kaija nga aba NUP bagamba nti byabadde bikontana n'ebye babadde nabyo. Kino kyaviiriddeko ebyokwerinda okwongera okunywezebwa okutangira embeera okuva mu nteeko. Gye byaggweredde nga NUP ewangudde ebifo 18 ku ebyo 26 ebyabakiise ku lukiiko lwa KCCA. Bangi ku bano gwe mulundi gwabwe ogusoose okukiika ku kanso ekulembera ekibuga. Tubagala nnyo omukulembeze akiikirirwa ebirowoozo byabwe, wabula sinze okwekiikirira mu kyo kiriwa. Njagala nnyo okuinteractinga n'abalonzi mbu omanye biki bye beetaaga so si ggwe by'oyagala. Tetuzze ku City Hall kuzannya muzannyo, tuzze kukyusa kibuga, tuzze ne engineer to making sure nti ekibuga kyaffe kikyuka. Tutambudde mu nsi ez'enjawulo naye ensi tuzirabye engeri gye zitambulamu era twagala nti ebizibu byonna eby'enguudo Jindinya yagenda bisobola, ebizibu by'ebyobulamu kasasiro era n'abateerako ne ba doctors basobola bisobola. Mulabe nti bannayuganda bannakampala bonna ababeera mu Kampala basobola okubeera obulungi. Kyokka waliwo n'abo abasobodde okweddiza ebifo byabwe omulundi ogwokubiri. Benatandikako ate nfunye omukisa omulala nate okubanga nyongerezaako mbeere nga neyongera mu maaso okusavinga abantu baffe. Bintu bingi nnyo bibadde birakinga mu kitundu kyaffe okuli abavubuka bangi nnyo by the mugeto zaffe emirimu gyo tewali. Ngaze ebyobulamu nazo zigenda bbeera ku mwanjo nnyo gyendi naddala bamaama abo ab'embuto abaana abo abazaala nga tebannaba kwetuuka already mbadde mbayamba nga jambo bakansolinga mbagulira zimama kits n'okubayambako nga bwemumanyi nti no babonaawona amalwaliro gye babeera. Tubakwatagala ku nguudo ensonga za kasasiro, ensonga z'okuba nti abaana baffe babeera ku ssomero kuba tulina amasomero mangi agali mu gavumenti naye weewuunya amasomero gano gayongeza ssente nnyingi nnyo ate nga tebalina abandi tebalina kubanga basasula ssente zo. Kyo ekibiina kya NRM kyayisizaawo bakansala 8. Tubiza bannakampala nti sizze kutuula oba kufuna mulimu wabula nzize okukolera abantu okulaba nti ebibanyiga tukwatira wamu n'abakulembeze. Oluvannyuma lw'okulindirira essaawa eziwera akulira ebyokulonda mu Kampala Jennifer Kyobutungi yaludde ddaaki n'alangirira munna NUP Ronald Balimwezo ku Kyalodi Meya. I declare Balimwezo Balimwezo yafunye obululu emitwalo 14 mu 10,220 n'addirirwa munna NRM Moses Kizito Nsubuga eyafunye obululu emitwalo 4,365 so nga Elias Lukwago omulodi aliko kati yabuuseyo n'obululu emitwalo 4,915. Suubiza tekibuga kigenda kuba kyanjawulo. Basuubiza titugenda kukola ekibuga nga tutandikirawo munnange Elias Lukwago ow'ekitiibwa wakomye era njagala okutwala omukisa guno okumwebaza byonna ebirungi byakoledde ekibuga wengenda okutandikira. Nja kuba nti mwebuuzaako kubanga manyi nti alina experience. Bannaffe abasobodde okufuna ebifo ebyenjawulo nga nange muntwalidde tukole ekisoboka tuweereze bannansi mu bugubi obw'ekitalo. Bannaffe abanyigiriziddwa ng'ekibiina tugenda kusala entoto tulabe tubikwasaganya tutya kuba. Joel Ssenyonyi nga yakulira oludda oluvuganya mu Paalamenti alaze obwennyamivu olw'emivuyo gyetobese mu kalulu kano kyagamba nti kiviiriddeko abamu ku bantu baabwe okunyagibwako obuwanguzi bwabwe. Tubadde wano ku Zitali Center nga mutulaba tuyomba nti ono yafunye obululu 40 lwaki mwongeddeko 0 okumuwa obululu 4 bye tubaddemu nga tuyomba nga tusika omuguwa nga tugamba naye tukole ekituufu. So eggwanga liri mu bulumi. Kati ekirindiddwa lwe lukiiko luno lwe lugenda okulayizibwa.